Omulamuzi wa kkooti y'e Mengo Adams Byalugaba yakawangamudde bw'asindise Namugga Prose ku meere yeebaka y'emyezi 6 mulambirira ng'amulanga ogw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Namugga Prose nga ye maama wa Moses Tumwine, omu ku bavunaanibwa mu musango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja, yakkirizibwa okweyimirira mutabani we. Kyokka okuva lwe yamweyimirira emyezi giyise nga tamuleeta mu kkooti, era ng'olunaku olwaleero Namugga lwategeezezza kkooti ng'omuntu gwe yeeyimirira bwe yamubulako. Bw'atyo Namugga asabye omulamuzi Adams amusonyiwe, kyokka omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya wano wasinzidde n'asaba omulamuzi Adams akalige Prose ku kibonerezo ekikakali ng'amulanga olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Bw'atyo Muwaganya asabye omulamuzi omukyala ono amusibe emyezi 6 sinakindi awe engassi ya miliyoni 20 alyoke asonyiibwe. In alternative to forfeit the bond that she committed, or in the event that those two cannot be executed, Your Honor, that she be remanded for the gazetted period of 6 months as the debtor until when she forfeits the bond due to the government. Bw'atyo omulamuzi Adams alagidde Namugga atwalibwe ku meere Luzira okutuusa lw'anaawa ensalawo ye obanga ddala kimugwanidde okusibwa emyezi 6 oba okuwa engassi eya miliyoni 20. So what will pronounce itself on the 5th of September 2025. The fair petition for SB Semano Moses who jumped both bond and should they cannot produce him in court. So we need to keep calm. Should be brought back on 5th September 2025. I think these are the administrative. Just one more issue, not as serious, but very necessary for the. Namugga wakudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guno.